Enfunda nnyingi gavumenti zeekuutira abantu okwettanira okulima n'okulonda ng'omu ku kaweefube w'okwejja mu bwavu. Nga ujjeko okubasomesa ezzeevujjirira abalimi kw'ossa okutondawo n'obutale bubayambeko mu kutunda ebirime byabwe. Mu kaweefube w'okuttaanya ensonga eno, Minisita Frank Tumwebaza asisinkanye abasawo b'ebisolo okubabangula ku butya bwe balina okulimamu kw'ossa okulonda. Farming becomes profitable if you fall in love with it. But who will make us fall in love with farming? It is you. It is you, the technicians. They can call you even the clinicians. You are the people to fix our problems. Tumwebaze wabula asinzidde wano ne yennyamira abakulembeze ku magombolola ate abatattanya emirimu gy'abasawo b'ebisolo ng'emirimu gyabwe bagigabira ab'eŋŋanda n'emikwano. But the point you talked about of people using local politics to deny recruitment of professional people, we shall fight it. We shall fight it. We shall task the council and you to go district by district. Akuutidde abasawo bano okugenda ku byalo kwongera okusomesa abantu ku ngeri gye balina okwettanira ennunda y'omulembe. Go with the DVO. Talk about animal disease. Talk about protocols of handling beef, protocols of handling milk. Go and talk about agronomy for coffee. Ye Minisita omubeezi ow'ebyobulunzi Bright Lwamirama asabye abalunzi okukomya okumala gagula eddagala ly'ebisolo. Kuba omulanga abalunzi tebagenda mu bantu abatategerekeka. Osanga omuntu ali mu katale ng'atunda amalagala tomutegeera, togula ddagala. Buli ddagala ly'ente ery'ensolo zonna z'oyagala mu bantu abalina lansiisi abategerekeka. Omuntu yenna ayagala okujanjaba ente z'abantu oba ebisolo ebirala yewandiise n'ekitongole kya gavumenti kye bayita Uganda Veterinary Board oba Uganda Veterinary Council. Kati gwe omulunzi omuntu yenna bw'ajja ku faamu yo nga yagala kujanjaba ebisolo byo musabe ekiwandiiko oba certificate. Wanira abasawo balonza abakulembeze baabwe abagenda okubayambako mu kuddukanya emirimu gyabwe. Before the Almighty God, Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV. Give them, this is a very big